warahmatullahi wabarakatuh. Amanya mpitibwa Maadhi Sulaiman insha Allah nga nsinzidde ku ssomero King Salman ng'omusomesa Sheikh Ismaila Mutebi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله. كسمنكم في ضد كينغ سلمان إن شاء الله. اسمنكم أسا القرآن أمانيا معادي سليمان awakawe nini sinzira nampanga insha Allah kitize. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoyo muganda wa tusaba Allah birenga amwongera bwongezi asoro kubancha amukula mu dini mukadde kano tugenda kubanga tulwawo tugenda straight yawe ewa mukadde waffe Sheikh Ismaila Mutebi asoro kubancha ajja atuseeko byagenda okuba nti atuusaako. Omusomo gwagenda okubeera nga asomesa gugenda kukwata ku ffenna abato n'abakulu era gugenda kuba nga gukwata ku bavubuka n'abakadde saako n'abo abayagala okuba nti abeeteekera obufumbo. Essaawa yonna agenda kubeera nga ayingirawo. Wabula njagala okubeebaza mwenna abasobodde okuba nti mutuuka mu ddarasa yaffe n'olunaku olwaleero. Betwali nabo mu darasa ey'omulundi guli ogwayita nyongera okubebaza fesi ezimu ntandise okubeera nga nziraba so nga era ne mweno
musobola okuba nti mutuuka. Bakadde bange ab'ebitiibwa, kyenjagala okuba nti mbagumya naddala mu ab'ettaani ya darasa zino. Waliwo bakadde baffe abaatusookawo abaali bategeka emisomo bwe giti. Baimaamu Shafii bagitegekanga, Bahambali bagitegekanga, bashekhe bonna abamanyi abazzi babeerawo, ne ba Ibn Taymiya ne Sheikh Fawzan, oyo yali akyali mulamu lwakuba nti Mungu akulidde mu myaka. Niye semina nga zino bo bwe bategekanga abantu abaakeeranga mu darasa zaabwe banootinganga amannya gaabwe. Bwe batuuka ku haram, kubanga bo balina access n'okugenda ku Makka, nga babateeka mu dduwa, Allah akugula abaana baabwe mu ddiini era ne abazzukulu baabwe. Era ogenda okwekanga waliwo omusajja omu baali bamuta Sheikh Tantawi Al-Karni al-Sheikh, yali musajja mu Misiri. Taata we yettaniranga darasa nga zino, nga y'omu mu bakeera, yasoma ku Imaamu Maliki. Imaamu Maliki bwe yagenda e Madiina ng'asabira abo abantu abakeeranga mu darasa ze, mwe mwalina oyo kyewuunyisa nti yali muzzukulu, naye taata we agamba nti edduwa Allah okumumanyisa ilimu eyo yava ku Imaamu Maliki. Nabwe kityo tusaba Allah abeerenga musasulamu obulungi mwe abajja ne mwettanira emisomo nga gino. Ate era bwe mubanga mugisomye muddeeyo musomese n'abo abatasobodde kuba nti bajja, kubanga mmwe bwe buvunaanyizibwa bwammwe. Mubeeramu abatasobola kuba nti bajja mu semina nga zino, kati gwe bubeera buvunaanyizibwa bwo okuddayo okubasomesa nti mu ddarasa twayize kino ne kino, so nga ate era n'okukolera ku ebyo. Ntera nnyo okubagamba nti tetwandirabye abantu nga batandika okwonooneka ensangi zino, kubanga basheekhe bakola omulimu gwabwe. Bwe kubeera kusomesa basomeseza ku masimu, basomesa live nga bwe bazze oba bwe bagenda okujja olunaku olwaleero, naye ati ne tulabamu obutali butebenkevu kwegamba, empisa ezitali nnungi. Basheekhe basomesa ku bufumbo, n'osanga omukyala ng'akuba omwami we gye bali. Abakyala nga bo beesiga amaanyi gaabwe, oba kale n'osanga omwami ng'akuba mukyala we. Ate ng'ebyo tujja mu semina ne babikola ki? Ne babituziiza, ne batugamba obusiraamu si bwe butwebulagira, ne batukubiriza okusaala eswala mu jjama. Naye n'osanga omuntu azze mu semina eswala n'abeera ng'agikeereya. Ne batukubiriza okusaddaaka, n'olaba omuntu ajja mu ddarasa ate nga tayagala kukola ki? Kusaddaaka. Ne batukubiriza okuliisa abeetaavu, n'olaba munnaddarasa ate nga taliisa, n'okuyitako ewaka okukyaza abagenyi. Lubeera lutalo, omwaka agukuba wali. Bwetaba Yidi ate nga ne Yidi abaana ba neiba abagobera muli. Enkoko n'agira yekka n'abaana be, kyokka ng'ate abaana ba neiba nabo beetaavu. Nga basheekhe batusomera aya erimu swaddayi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Basheekhe bazitusomera, naye ate ffe ne tubagoba bugobi oba ne tutabasembeza. Kaakati awo okwewaayo kwaffe okujja mu ddarasa tuba tetukufunamu. Ekiba ekirungi basheekhe babeera nga bazze ne basomesa, tubeere nga tukolera ku ebyo byennyini bye babeera bakoze eki? Tubeera batusomeseza. Awo nno bo bajja kufunamu empeereza okusomesa, naawe ojja kufunamu empeereza okukolera ku ebyo bye babeera batusomeseza. Omusomo guno, ddarasa yaffe eno ey'olunaku olwaleero, etegekeddwa n'abaana bavubuka abeegattira mu kibiina ekyo kye mulaba, Bamuzirimu Youth. Baana bammwe, bannyina mmwe,
baganda bammwe be bategese omusomo ogwa leero balina ebigendererwa byabwe nga bo ekibiina naye ng'ekigendererwa ekikulu kye kino ekituleese wano eno kuba nti batambuza ekigambo kya Allah kwe kuba nti baagala abantu babeere nga bannyikiramu embeera eyaliwo edda egenda evaawo. Derasa zino zabeeranga mu maka g'abantu abasiraamu. Obusiraamu edda bwabeeranga bw'abantu batono naye kati tugaziye. Kati edda bo kye baakolanga kwe kuŋŋaanya abantu mu mbeera y'okubaliisa nga bwe babasomesezaawo era abasinga baasiramukiraawo. Bye bimu ku bigendererwa by'Abaganda baffe abo ebyabateekesaawo ekibiina ekyo, era ky'oba olaba nti bafeffetta basheekhe okuva mu bitundu eby'enjawulo bajje basomese abantu. Tuddeyo ku nnono eyaffe ey'edda, tuddeyo ku kalica ey'obusiraamu eyaliwo. Omuntu bwe kubanga kusoma ddiini abeere ng'agimanyi okuviira ddala ku nsulo, okuviira ddala ku basheekhe abaagisoma obulungi. Naye ensangi zino okumanya kwaffe ife abaliwo essaawa zino kulinga okubulamuuko akatonotono, kubanga tuli banafu mu kukunoonya, tuli banafu mu kukukolerako nga bwe mbategeezezza. Naye ebigendererwa by'Abaganda baffe bano bwe bibanga Allah n'ateekamu, Allah ng'ataddemu obwangu, twagala abaana abajja abasiraamu ab'obusiraamu nga beenyigira mu mirimu nga gino. Gamba ng'egy'okuyamba bakateeyamba, bamulekwa, era muze mubawulirako nga bagaba engoye eri abo abatasobola kwambala, nga bawa emmere eri abo abatalina kyakulya. Mu mbeera ey'okola ebyo noono omusiraamu abadde ne imaani ennafunafu yeeyongera ng'alabye musiraamu nazze amwadde ekyokulya, amwadde ekyambalo. Tuli mu kiseera nga baganda baffe abatali basiraamu bali ku kaweefube obw'okulaba nti eddiini yaffe enafuyizibwa. Bakola ekisoboka kyonna okulaba nga obusiraamu bunafuyizibwa, era mulina okubeegendereza. Bayita mu nkola zonna, bakusanga mu kaseera akazibu. Gamba ng'oli mu ddwaliro ne bajja ne bakulambulako. Awo wennyini bwe bakusanga nga toyina ssente, asobola okukwata ezzike n'alikusimba naye n'akukomekereza ekigambo ekigamba nti Yesu akwagala. Akusanze mu mbeera ya bulwadde, toyina ssente, wamma bw'akuwa emitwalo egy'etaano, naawe okuba mu akafaananyi n'ogamba nti yi bano we bajjidde basiraamu bannange nga tebaliiwo, kyandibanga kyebaliko kye kituufu. Omutima ne gugenda nga gukyuka mpola mpola. Bw'ogenda maaso n'okukiwa endowooza ey'okubiri, beebo boolaba nga bavudde mu busiraamu. Oluusi asobola okusanga ng'olina mwandu, omwami akufuddeko, balamu bo tebakuliiko, oyizadde abaana bawerako tebasoma, bo abo we baagalira. Baagala nnyo awali amata agayise naddala ku sayidi eno ey'obusiraamu. Ne bajja ne bakugamba tugenda kusabira, essente ogenda kuzifuna, buli kimu kyonna tugenda kuba tukikolerako. Naawe n'okiwa endowooza ey'okubiri, sirina ssente, abaana basula njala, sukulu fiizi tewali, lwaki sirokoka? Bw'ogeza n'okiwa endowooza ey'okubiri, naawe oba ogenda kubeera ng'obagoberera. Golo yaabwe neeyitamu gye mpangaalira awo
ekyo kyatuuseewo okwo. Omu ku ba neiba be church omwami we Allah yamujjuludde abadde musiraamu w'amaanyi aw'e Bugema, naye omukyalo ono omwami yaleka abaana bawerako nga 7 ku 8. Enfa y'omwami yali y'amatankane, kubanga mu kusooka baamugamba agende mu shiriki, omwami n'agamba nedda, njagenda mu ddwaliro, era Allah n'amujjulula. Oluvannyuma lw'okumujjulula ne bagamba bano abalokole bagamba bajja eri mu maka gano agannamwandu oba ag'omugenzi nga bagamba twabagamba tumusabire ne mugaana. Kaakati ki ekyatuuseewo? Omukyala abikubyakubyamu abirowooza, agatta n'okubyawula n'abyawula, n'abakkiriza okuyingira mu nnyumba, ne batandika okukubira omwo enduulu n'engalo za Yesu n'okuyimba ennyimba. Abasamu bagenda okukimanya luvannyuma ng'ekintu kyatandise wiiki ng'emu emabega. Ogenda okumubuuza sitooli ng'agijja mabega nga n'omusajja akyali muki? Akyali mulamu. Oyo baamusanga mu kaseera kazibu, ekyokulya talina, ate nga naawe tokiri wala, nange sikiri wala, tetumanyi buwangaazi bwaffe. Naye embeera eyo bwetyo bwebangeze egenda kuba nti efamire ye egenda kuba nti egisanga etya? Kati bano byebigendererwa byabwe okuyamba abo abali mu bwetaavu, okuyamba abo abali mu kanyigo, byeba okubigendererwa byabwe. Naye tosobola kuba nti obituukiriza okuggyako nga twegattidde wamu nammwe abasiraamu, era tosobola kubituukiriza okuggyako ngozze n'osoma obukulu bwabyo. Kyekituleese wano olunaku olwaleero. Tugenda kuyiga ebintu bingi, naye nga sinaba kuva ku nsonga eri. Bw'oba ng'oli ku musaalo, saba nnyo Allah abeere ng'ataasa ggwe, obushiriku, famire yo, n'ab'eŋŋanda zo, obuteenyigira mu mbeera ezo. Amaka kasita gayingiramu shiriki kiba kizibu okudda engulu. Amaka kasita gayingiramu okugatta ku Allah kiba kizibu okudda engulu. Amaka kasita gayingiramu nti ono omwana abadde musiraamu n'alutadda kiba kizibu okudda engulu. Era babeera bajja kugwogerako. Amaka ga gundi mulimu omushiriku, amaka ga gundi mulimu murutadi. Mu mbeera efaanagana bw'etyo tusaba Allah abeere ng'abitutaasa, ate ate ova ku musaalo okuggyako ng'osabye edduwa eyo, obuluŋŋamu n'okuluŋŋamya famire yo n'ezzadde lyo. Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu bwe yali ng'asaba Allah okumugondeza esswala yagamba rabbi ja'alni muqiima salaati wa min dhurriyyati. Teyakoma ku ye yekka, nabwekyo edduwa yonna gy'osaba Allah okutaasa famire yo, okutaasa abantu bo bonna. Bw'oba ng'osaba ebintu ebyo, saba Allah abeere ng'abitaasa n'ezzadde lyo n'abazzukulu bo n'abalijja oluvannyuma. Tusaba Allah abeere ng'abitutaasa, kubanga bibeera bibi, byonoona nnyo famire, byonoona nnyo amaka, byonoona nnyo oluganda, nga tulina kusaba Allah abeere ng'abitwewala, abitwewaza. Kategese bulungi bakadde bange, ne famire ezo Allah ze yagerera ne mubeeramu abantu weebatyo bweba, tusaba Allah abeere ng'abaluŋŋamya. Tuyitiddewo obuyitizi, twagala kuba tufuna mukadde waffe Sheikh Ismaila Mutebi agenda kubajja abeere nga atusomesa
sheekhe wonna woolinja kusaba osobola okuba nti otuuka wano bakadde baffe bakulindiriridde. Nenziramu okubeebaza okukeera kwammwe kwe mukedde ne bye mwerekereza byonna, kubanga okutuuka okujja wano bingi by'obawerekereza, programs nyingi z'oboolese n'ogamba kojje oyige eddiini y'Obusiraamu, so balabire ng'agikuwa. Nga bwe tufuna Seeka Ismaila Mutebi, njagala okubatuusaako information eno naye tulina okuba nga tugimanya. Ntegeezeddwa nti bakadde baffe abali e Makka bali mu mbeera nnungi, engeri gye batambuzibwamu, wabula ebbugumu lyeriba ly'obubi. Mukibali mulungi nti ebbugumu kasita liba lingi mu mawanga ago, enfuufu eba nnyingi, ssenyiga abeera mungi, aye teri kibakosa ky'amaanyi, teri musujja. Saudi Arabia teri musujja, teri kibakosa okuggyako ssenyiga yasinga ennyo okubakosa. Era abamu nsuubira bagenda okuba nti bakomawo, abasinga obungi bafunyeemuku kasenyiga. Era ebbugumu eringi liviiriddeko omuliro kwata ensi omuli Portugal, Spain, France, waliyo ebibira ebyakutta omuliro. Era abantu bangi abasobodde okuba nti bafa, nga ne we tujjidde bakyakola ki? Omuliro gukyagenda mu maaso. Naye mu kiseera kino Saudi Arabia yo teri nga nsi ziri ezirimu ebibira, mwe temuli bibira. Kye tulina okusabira bakadde baffe abo, olwa kale n'abakyaliyo tubasabire nabo bakole ki? Batusabire okuba nti bakomawo nga bali mu mbeera ennungi. Waliwo bakadde baffe ab'omu Bahrain abatasobodde kuba nti bamalako lwa kasenyiga ako akatonotono. Lwa kasenyiga ako akatonotono, naye bakoze ka research akatonotono ne bakizuula nti bandi baabo abakoseddwa ennyo mu hijja eno eyabaddemu abantu abangi ennyo, bakukusibwa bukukusibwa okuyingira Saudi Arabia, kubanga hijja y'omwaka guno ebadde enzibu, era mulimu n'abakomezebwa ku kisaawe Entebbe wano e Uganda ne batagenda. Nga bwe kyali wano mu Uganda, ndowooza mubamanyi abatagenze, mwena bemumanyiiko bwe bali abatagenze naye nga babadde balina kugenda. Nga bwe kyali mu Uganda, era mugende mugumye abantu abo, kubanga babadde batandise okwogera ebigambo nti basosolebwa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, nti hijja batandise okuba nti bagyonoona. Bingi bye babadde boogera naye tebabikoze mu Uganda mwokka, mu nsi yonna. Abaakukusiddwa ne bayingira Saudi Arabia okola emikolo egyo mu makubo agatali malungi, kigayibwa be abayitidde mu mbeera bwetyo. Mungu be yageredde ne bakola ki? Ssenyiga yabakosezza, tebabagemye, tebakubiddwa mpiso. Kyembagambye mu kutandika nti katusabire bakadde baffe abo kasenyiga kaleme kubakosa nnyo nga bakyali eyo. Abamu bagenda batandise okudda, so nga bala mu wiiki ezo ezijja bagenda kubeera nga bakomawo. Bw'obanga olinayo omuntu wo nga yagenze, musabire naawe omugamba akusabireko ng'ali mu kifo ekitukuvu. Edduwa esabiddwawo eba esabiddwa ku haramu, teba na jiji okujjako Allah akola ki? Ajanukula bwanukuzi. So tubeere nga tusaba Allah bakomewo bulungi. Bw'obanga olina gw'owulizaako mugambe naye akole ki? Abeere nga akusabira Allah naffe atutuuseeko e Makka.
kategese bulungi ako tusaba alabire nga tutusaayo bulungi ate abagenze abakomyewo bulungi nebbugumu Allah alibakakanyize kubanga abasinga obungi litera okubayisa obubi. Mukadde waffe Seeka Ismaila Mutebi atuuse agenda kusomesa ku omwami n'omukyala bandyeyisiza batya mu maka. Bwe musomo gwagenda okuba nti asomesaako inshallah Sheikh Ismaila nja kusaba ojje wano inshallah. Ntera okubagamba nti emisomo gino tutera okugyeyambisa nga tulikodinga, ogenda okumpi awali okumpi n'omuzindaalo n'olikodingira awo, oba essimu yo n'ogireeta wano okumpi kasita ogiteeka mu flight mode neba nga tetaataaganya Sheikh mu darasa ye, kiba kijja kuba kikola bulungi. Musomesa mutendeke bulungi ate mufumbo ate si wa maka gamu mpozi nga yataako omu anaatubuulira. Tusaba Allah abeere nga atugasa n'ebyo byatuteekedde olunaku olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amatendo gonna amajjufu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kigambo Allah erinnya Allah linnya ddene nnyo, kyova olaba eddala osobola odyetuuma naye tokkirizibwa kwetuuma linnya Allah. We yali yeeyanjula eri Musa Allah yagaa nti innani ana Allah, Musa nzaani nze Allah. Innani nina kyembuuza, singa oba otambula mu mmotoka ng'otudde wano nga ggwe mutambula, ono akuli okumpi n'akugamba nze Museveni, muli owulira otya? Nzaane nakuba akaama nze Museveni. Ekikugira mu magezi namba 1 olimba, kubanga tekisoboka, kubanga asobola okubeerawa. Waliwo omukyalo omu yalinnya emmotoka ku mulembe gwa Amin yali ava sayidi za Mbale agenda, omukazi ne batuuka emukono omukazi n'avaamu. Amin n'amugamba nti nze Amin President wa Uganda. Omukazi yagwa wansi n'azirika. Ng'obedda ajja n'omusajja naye nga takola ki? Tamumanyi. Naye oyawulira nti nze Amin yagwawo, kubanga erinnya lye boogedde ddene. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Musa nze akuyise nzaani Allah, nze Allah, innani ana Allah. Tewali baddewo omuntu essaawa zino akaaba njala. Zinagambye abantu nti nze eno embeera gye tulimu nze ndi bulungi. Manya ebintu byalinnye. Allah waali innani ana Allah. Badde nzija nziga sina transport ne mugamba Allah, obedda ni masjid nsoma Quran, ne mugamba Allah, gwe Allah nze njagala kutambula ngene nsomesa abasiraamu.
innani nandeeta wallahi nakolaki ne bandeetako paka wano innani ana Allah. Omukyalo omu gwentera okunyumyako gwe bayita Ummu Atiya bamusiba ne bateekawo asikaali omukyalo oyo afiiraawo olw'okubakkiriza Allah ne bamusiba empingo bati abeere mu kasana ennyonta emulume afe. Naye omuntu ayina Allah takola ki? Yakola atya Ummu Atiya? Yagamba nti Allahumma asqini, ay Allah nywesa, kubanga innani ana Allah. Wallahi omukyala Allah yaleeta malayika nemuleetera ekyokunywa. Oli omusajja omushiriku omukafiri asikaali ali awo agenda okulaba omukyala amazzi gayiika, n'amubuuza mukyala gwe ani akuwadde amazzi nga n'empingo bakusibye? N'amuddamu saqanillah, anywesezza ani? Naye kati gwe lwaki okaaba? Omuceere guli mu bbeeyi meka? Seremeka ogwammwe abagagga oba temulimu? Abagagga temwazze, mulimu gwaffe gw'1300 Allah basaasire kale nenze neewuunya omusiraamu akaaba sukaali alinnye 3500. Allah waali sukaali newankubadde wa mitwalo 3 omukkiriza mu Allah asobola okunywa ki? Naye atalina Allah yasigala ng'akola ki? Boda boda, mafuta galinnye. Allah waali innani ana Allah. Nze naawe tetunnafuna Allah. Ba Allah ba miteeko ebiri. Waliwo Allah ow'oku lulimi, ne wabaawo Allah ow'omutima. Kati njagala okubuuza mumwe, olina Allah waawa? Waliwo Allah wa Firawuni. Firawuni yakkiriza Allah ne Allah teyamugasa, oyo waawa? Kuba Allah subhanahu wa ta'ala agamba yakuluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim, boogera n'ennimi zaabwe ebyo ebitali mu mitima. Ffenna abali wano twogera Allah, naye ani ali wano ng'osobola okusaala akabbiri n'ofuna capati ya 5? Abakazi abasinga bali mu mmindi, Allah mwamuleka takola. Omukazi akkiriza nti Allah waali tayinza kuba na mmindi, tekisoboka. Innani ana Allah, nze Allah wendi. Laba abasajja ku mulembe gwa Nabbi Nuhu alayhi salam balaba eryato Nuhu alibajjizza, buli we baamuyitangako, kullama marra alayhi, bwe baamuyitangako bamusekereranga ne bagamba ne Nuhu amagezi gakola, eryato eriri ku lukalu, ffe tumanyi eryato litabulirawa ku mazzi, naye gwe obajjizza eryato ku lukalu. Ne Allah yamugamba ekigambo eki, eryato nga liri awo ku lukalu, yamugamba gamba atya bisimillahi, yamugamba agamba atya bisimillahi, eryato n'entambula. Gwe wa boda boda gamba bisimillahi majeriha, tulabe piki wetatambule nga temuli mafuta. Era mwenna musese mulaba tekisoboka. Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Nuhu yagamba atya bisimillahi majiriha wa mursaha, eryato ne likola ki? Genda gwe omukyala, teeka entamu oba toyina mmere, giteekemu amazzi oteekaawo, gamba bisimillah, ojja kujjawo nga mulimu akawunga. Innani Allah
asobola. Omusajja era ku mulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salam yali musajja munene nga muwanvu, bali abasajja bedda fuuti 9, nga bagamba waayimirira mu mazzi alya shaaka talya buno obwennyanja, yeyegirayo ekyennyanja n'alya. Nuhu yali amutuma omuti ogw'okubajjamu eryato, yamugamba genda oleta omuti, naye bagamba nti yajjayo omuti bw'ati, yagusikayo busi nga onosikayo ebinyeemu, n'akunkumira n'ateeka wano. Allah yagamba nti lam yukhlaq mithluha, sigenda kuddamu kutonda abantu bafaanana we bali. Ffe tuleeta gundi mashini zisale. Watuusa omuti Nuhu alayhi salam yamuwa tossens ez'omugaati. Omusajja n'amugamba Nuhu, naye otegeera nze abasajja ali ebyennyanja ekinene weekiti ompe buno bubiri. Nuhu yamugamba atya? Yamugamba gamba bisimillah. Omusajja n'ayogera bisimillah, toosi emu yamulemerawo. Innani Allah asobola, naye mbagambye nze nammwe wallahi tetukakasaani. Genda okubira mukwano gwo, nze ntera nnyo bagamba nti mwannyinaze namugamba nfunye omugagga, ekyamujjira mu birowoozo ye yategeera nti omugagga ndi muntu. Ne mugamba nti nafunye omugagga, Allah yaŋŋamba Mutebi obwongo buliko ekizibu. Wallahi billah nga mwannyinaze tekakasa nti Allah muki wekubirako mukwano gwo omugambe wallahi nafunye omugagga. Agenda kugamba Khadija omaze funye omugagga, ye ebirowoozo ebijja mu bwongo kumugamba ani mutabani wa BMK. Alhamdulillah wamaze. Naye mugambe Kasimu nti ntegeeza Allah agenda kujinyiga waati agijjeko. Innani saba Allah atuwe okumukakasa. We tunaafuna Allah, sahaba gwe bayita Saad ibn Abi Waqqas baali bagenda mu lutalo kulwana. Abasajja baafuna Allah tebaddamu kufuna buzibu bwonna mu nsi muno. Neffe n'ebizibu bye tulina tetunnafunaani. Mbagambye Allah aliwa nabbi kyamutwalira emyaka 10 okujja Allah w'abasahaba ku lulimi amuteekewa. Buli omu akole bw'ati, kola bw'oti, siruta lulamba okuva ku mutima paka ku lulimi wano, siruta emyaka 10 nga bawulira Allah yekka. Kale ate gwawulira ku malula kadongo kamu wetaagisa myaka meka okutegeera Allah? Batugamba nti wogamba la ilaha illa Allah emirundi 10, nafsi ekyogera omulundi gumu. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Nafsi ekyogera omulundi nega nti amma la ilaha illa Allah. Nafsi eringa walaba embuzi. Embuzi wogikwata, bwegenda okwata embuzi ogigambe Allah yakuliisa, Allah yakuliisa, Allah olunaagita egenda kukola etya? Yefe abantu saba Allah tusaasire ya Rabbi. Saad ibn Abi Waqqas atuuka ku mazzi, omukafiri ali eri, yagamba ekigambo kino, man laysa lahu yaqinan atayna yaqin mu Allah falyabqi huna, asigalewa, asigalewa. N'abagamba tugenda kuyita ku mazzi.
seeka wange yo seeka Salim wali badde kubagenda oba abasigala ku lukalu abasigala wa sabala ntizaze goloza bameka abasigala ku lukalu n'abagenda wallahi abasajja abakafiiri bagenda okulaba ng'abasajja bali ku mazzi bagenda wa kati ebyo byogera buli omu alaba nga tebisoboka bakiyita atya mu luzungu impossible tekiriyo Khalid bin Walid bali mu lutalo bagenda kulwanisa musajja mukafiiri omukafiiri najje yali abaagala n'abagamba mumanyi mugenda kulwana naye temunywa ku mazzi gali bataddemu obutwa ng'oli wanajja nankuba akamaseeka amazzi ago bakuteze mulimu obuki Khalid bin Walid yagamba nti aa bismillahi alladhi la yadurru ma asmi'i shay'un fil ardi wala fis sama nateeka wali nina kyembuuza mukkiriza mu Allah mwena ntandikire ku nze nze sinaba bulungi nkyabulamu mwabali awo ani akkiriza mu Allah wanika omukono tuleete obutwa wallahi Khalid omukafiiri yagamba agenda kufa bagenda okulaba omusajja dakiika 3 ana saawa namba takyukako nabaga nti nabbi yagamba asome dduwe teri kimukosa tomusota gwakubojjeza kubanga kuliko erinnya lyani naye ffenna abali wano tukyayina ekizibu nze nange asooka omusajja omu yajja mu masjid baada al asiri abantu nga bakamala kusaala asiri nayimuka najja n'ekiso akikutte n'agamba mummwe ayagala Allah afulume ajje wano bakamala kusaala ki obedda boogera biki Allahu akbar subhanaka Allahumma subhanallah wa bihamdika bawanani sami'a Allahu liman subhana rabbiyal a'la bali kwani omusajja ayimiridde abagamba ayagala Allah fuluma wano bonna bamaamuma imaamu yatusaazizza ndoza yalimu akaagalani ne bagamba imaamu yalla fuluma nabaganda edda nyinamu abasiraamu bange swaba yalla fuluma nga buli omu atunulawa babagambye ayagalani omuzeeyi ne yeesitula n'agamba nze emyaka gikoze eki kigenze kamale gakola kigamba kiikirire kamba fiiririre n'agamba omusajja temuvaawo nkomawo n'agenda n'omuzeeyi n'amusalira embuzi n'amugamba genda n'akomawo nga muzeeyi agenze ng'ekiso kiriko ki n'agamba owokubiri aliwa ng'omusajja ayongera ki oli omuzeeyi afunye ekyo agamba ani owokubiri mummwe ayagala Allah agamba muzeeyi takomyewo ekiso kiriko omusaayi ani ayagala Allah imaamu anoonya waayita talaba yava okusaaza abantu nti Allahu akbar Allah muti ne bagamba ani yeewaayo saba Allah atusaasire ndowooza ffenna abali wano otegedde gy'ogwa olaba ng'enjala ekuluma ki ekiba kiganye sahaba enjala yamuluma nadduka ewa nabbi nabbi n'amugamba gwe tolina Allah genda osayira akammeka naddayo ewaka n'agamba mukyala we tyatusaale ki wastainu bisabiri wassala inna Allaha ma'as-sabirin omukyala n'afuna wuzu musajja n'afuna wuzu ne bagenda ne basaala bagenda okulaba mu ntamu temuli mmere laba abasajja abo ne bagamba nedda nabbi tayinza kulimba ne Allah takola ki tuddemu tusaale Allah ensalamu alaykum teri mmere
omusajja abuuza omukyala naye wuzi wagifunye bulungi tuddeyo tuzifune kiyungo ku kiyungo yinza okuba wuzi bakakasa nti Allah tayinza kulimba wallahi we basaala esswala ejjudde khushu khudu ikhlas bagenda okusaza salaamu nga wansi w'olubengo kubanga bo basajja baŋŋano nga Allah ali mu kugyayo ki ŋŋano ne bapakira ebintu byonna mu nnyumba naye musajja n'agamba ebintu bino bivaawo kaneetegereze okutunulawo Allah n'ime n'akwata ebaketi y'obuwunga n'atwalira nabbi n'amugamba ya Rasulallah era akebbirize batugambe zizia naye ngenza okutunulawo nabbi n'amugamba nti toba kutunulawo eŋŋano eyo ebadde egenda kubeerawo nga walaba Zamzam ila qiyami saa nakameka naye omukazi bagaana omugulira jiribaabu waliwo yagaana okusaala yidi ne yidi yammwe sijja gisaala tongulidde lugoye toyina Allah ani gwe basaba engoye abakyala ate emmere y'ewaka mutulemesa okwebaka ewaka mu abakazi oba wakebaka ewaka kibiriiti oba oli waka mazzi oba oli waka mmere osaddeyo n'akabbiri nze ewange waliwo polisi ewange polisi musooka bagamba Allah musooke mugamba ani abaana bakimanyi ekkalaamu Allah siina kalaamu nze ndi mwavu ani omugagga tusaba Allah tuweeko okumwagala tubadde tuyiseeyo kwekebera bino ebigambo bye tugenda okwogera bigenda kutuulawa ngenza okuwekanya ng'omusingi mufu katugenda kuzimba ennyumba ekole ki Seeka Salimu omusingi muki Seeka agenda kujja nze bangaye kusomesa ku bufumbo naye bengenda okusomesa obufumbo beetaaga shahada kubanga bino temusobola bikolerako nga temuyina Allah bali kyova nabbi yasobola kusomesa Allah etteeka ly'okwebikirira we lyakka baada al-asiri omukyala agamba subu yegenda okutuuka nga ffenna twambadde nga Allah wagamba abakyala abali awo aya y'okwebikkirira emaze emyaka emeka si 10 abeebikkirira n'emmini kiriwo ekinene nammwe abali wano abamwambadde bukaaya lwakuba muze mu semina naye nga mumanyi gye mugwa tayina omukyala wawulira aya eyo abakyala abamanyi Allah bagamba nti yatuula wansi tiyaddamu kutambula ne bamugamba nti nedda genda oyambale nga Allah wagambye n'abagamba nyinza nti okutambula tugeze nve embaale ngende nakaloke nga sambadde Allah nga walagidde yabagamba ngenda kusula wano mugende munoonyeze engoye bamala kumufunira ngoye n'ayambala n'atambula n'agenda naye yali tayari okusulawo saba Allah atuweeko imaani eyo ffenna abali wano nga nange mwendi tetunnakkiriza mwani kati wawo sheekh agenda okujja mumumanyi sheekh Kiti yasembayo agenda kutereezaawo awakyaliwo obuzibu buki bunene saba Allah tukwatireko juzi nasaazizaako ebifumbe saidize ebifumbe nenjogera ku mbalu muzikiti katona nemegufulu masheekh abasajja batokosa olulimi kina gusu ne luvaayo nkonye ku bakatonda baabwe ebutambala eyo bayogera kabaka
omusajja omu n'agamba mwana gwe okoze kutuba nnungi naye nkukyayi oyogera otya kabaka yannyingira ne mubusomye mwali wulira abantu abo ayina kabaka paka wa naye talina Allah paka wa saba Allah tukwatireko ya Rabbi kyovula nze wemba nziika ennaku zino ekinkaabye eki ono gwe tutadde mu ssaani nze nyina ekintu kye neebuuza lwaki bamalayika Munkari ne Nakiri abali mu ntaana mulowooza tebategeera oba okubuuza omuntu ajjidde mu ssanda man rabbuka ama omuntu ayambadde ekkanzu abawandi naye gwogamba ki bamubuuza tajjidde mu kofini gwogamba ki bamubuuza amaseeka wange tuli mu ddalasa eno kusikutuba lwaki omuntu ajjidde mu ssanda era netusoma n'ekigambo bisimillahi ala millati si bwe tusoma Munkari tebabeerawo ne tuziika seeka n'agamba naye mugumiikize tusome ki edduwa si bwe kiri ne tusoma edduwa mu Luwarabu lwe bamanyi naye omusajja ne bamugamba Kasimu we bali kujja man rabbuka seeka gwandi okumpi gwogamba lwaki nedda ssebo oba nzireko amaseeka wange oyinza okumbuuza nti gwe oli wa ddiini ki ng'ondaba ndi mu kanzu osobola okumbuuza abantu bakwewuunya newankubadde siri musiraamu nenyambala ekkanzu nfuuka ki si musiraamu wotambula waliwo agenda okubikkula omutima nti kandaba oba oli musiraamu bamalayika babuuza omukyala n'omusajja gwe tutadde mu ssanda kubanga Allah yagaa nti wa mina nnasi man yaqulu amanna billah wa bilyaumi l akhir wama hum mulimu abakyala abali wano n'abasajja abali wano nga obadde weetaaga kuteeka mu kofini naye abakutaddemu olw'okuba obadde owangaala nabo nga basiraamu bambi bo ne balowooza nti oli muki kati njagala kubuuza ekibuuzo tugende ku musomo igwe gwe bagenda nze naawe bagenda tuteeka mu ssanda tusaba Allah akkirize naye osaanira kofini oba sanda mwe abakazi temwogera ebyammwe mubimanyi amayirizi gali eyo mindi ziri eyo oba kuzzaako n'otabuka ddagala n'oyenga Allah basaasire abasajja kalekaleko bo basajja bazina zina ali wano yene community yaki zina riba butemu buliwa emindi shiriki awo katugende ku musomo twaniriza musomesa waffe sheekhe waffe tukwaniriza ate nga watwale nsanyusa okukulaba musomesa wange bavudde ku Islamic tubaniriza bakadde baffe ne dosi boarding master insha Allah namwe mwenna abazi nabaddeyo ne baŋŋamba nti obedda ndi eyo nkuba essimu zinabadde njagala kujja ssaawa 2 ne baŋŋamba abantu batono nyina kimbuuza muli batono wa muli bangi oyagala abangi baki nze mu semina zensomesa ntandika n'abantu 3 5 kati nambera mbuuziza seeka wange yoyo nemugamba balimu bameka mbadde eri neŋamba baŋŋamba bakyali bato ne mbagamba mmwe tugende tusome nabbi yatandika n'abameka oyo omu yaleeta bameka Abubakari yaleeta bameka mu busiraamu ayina bye yasiramula abagagga banne bameka 6 kati kanayo muli bameka wano muli 50 singa buli omu aleetayo 6 muba bameka kati mwabazze totunuuliranga namba ngenda kusomesa abantu batono ani yakugambye nti Katonda wamugambyeko nti oyagala 1000 saba Allah akkirize ya Rabbi
nze sisomesa namba, nsomesa bantu. Baani abaliwo bamala babiri, era nalibadde ssaawa 2 nze nabadde ndi eyo nga ndi muzikiti nesomera Quran. Ssaawa 2 mwaŋŋambye 2 zizino muntadde mu ssaawa 4, nina puroguramu endala. Saba Allah akkirize ya Rabbi. Kati mumpeeyo eddakiika mmeka? Andabe ebyange bya ddakiika nve wano, era temufunyeemu niwe tukoma. Kati baŋŋambye kusomesa ebivunaanyizibwa by'omusajja, kansomeseeko ebyo tugende. Mbasomeseza Allah kimala kyekisinga. Zomanyi njagala nnyo ekigambo Allah. Saba Allah akkirize ya Rabbi. Ibrahimu alayhi salam ng'oyagala okumuggyamu ekintu wayogeranga Allah. Naye leero ennaku zino ng'oyagala omusiraamu omumuggyamu ekintu yogera ku Aseno. Aseno ekuba oyo omugyamu ki? Musiraamu najje nakugamba lillah mpaayo omutwalo, oyinza okugumuwa? Agambye atya? Kubanga tokakasa Allah. Abasajja abali wano abafumba muwanike ku mukono, mukadde wange nga mujjeemu seeka ononsonyiwa. Abafumba abasigadde tuwanike ku mikono, okenda bebe ngendo. Abakazi namwe muwanike nga mwafumbirwa, kandabe barakallahu fi, muteeke wansi emikono. Saba Allah abakuumira obufumbo wammwe. Abawulu muwanike, nange mwendi. Assalamu alaikum. Abatannaba kuwasa mulindaani? Kubanga tingenda kusomesa bafumbo, ndabamu bavubuka. Abafumbo tebaliiwo. Munaatwala message eri abafumbo, naye n'omutuuza otya nga naawe kenyini toli mufumbo? Kiringa kusomesa biology nga wagwa biology. Abavubuka abali wano mwina abakazi nkimanyi, si bwe kiri? Nti bwe kiri lillah. Mwinayo ab'oku Facebook ne WhatsApp, si bwe kiri? Weebali gamba nti insha weebali ne ba haramu. Kati mbasaba omuntu yenna atannawasa genda owase. Teriyo kya bbeeyi. Nabbi yagamba omuntu yenna buli waawasa fakad istakmala diinahu, eddiini ye beekoze eki? Ejjudde. Kera kitegeeza mmwe abali abo batali bafumbo, eddiini yammwe yaki? Kitongo. Please abawala, lwaki oyagala bakwendereko waka? Muwulirize abawala kino, omusajja yenna akwagala alina kujja waka. Naye kati olw'okuba mwagala ssente mulimu kukola bwa malaaya, Allah takisiima. Funa omusajja. Wowe yangamba seeka abasajja tebalabika. Ffe tetuliiwo. Nze nyina 2, mbuzayo bameka? 2. Jangu ngambe seeka tandika. Wowe omukyala yajja ewa Nabbi n'amugamba ya Rasulallah, nkusiimye, nkwegombye, mpasa. Abasajja tebaliiwo. Ng'ogamba Allah yakutonda nga tamanyi nti abasajja tebaliiwo. Ng'olina bw'okolako obwenzi. Abasajja tebaliiwo ate akola buki? Kiringa abavubuka, seeka siina ssente, ali mu kulya mmere ya mutwalo ekyemisana. Nabbi yagamba emmere y'omwemala abameka. Mwina ebintu bye mwogera, seeka sinneetegeka lwakuba tannagula wuufa, talina kitanda. Nali nsonga ya mwenna abali wano, please, obusiraamu bwetaaga abantu. Tukyali batono mu Uganda, tuli bameka percent? Seeka dakika ziwedde nikyali oŋŋamba nga mmala.
N'olw'ensonga eyo mmwe abatannawasa muli azaamanyiza obusiraamu. Nze kati nyina abaana bameka? Bana. Ne wenfiira wano siraamu nkoze eki? Ne oli Kasimu wofiira awo wenna okoze eki? Genzi. Toyinaawo replacement. Ninze nyinayo mutebi omuto wenfiira wano nga naye atandikira awo daawa ng'agenda mu maaso. Naye gwe ofiira awo. N'olw'ensonga y'abavubuka, please. Omuwarabu yagaa nti omuntu yenna anaalwawo okuwasa sayandamu agenda kwejjusa. Bino bimulinda eby'Abaganda myaka 35. Kati wuliriza, myaka 35 ozadde omwana oba wezaana ng'ayina emeka? 5. Wezaana mu 5 ayina emeka? 10. Amaanyi gaba gakyalimu? Osobola okumugoba era asobola n'okuyimira eri. Kati jangu tulabe. Wasanga okyali muto myaka 18 oyina omwana oyingira 2 awezezza mmeka? 5. 25 ayina 10. Kati amwegoba naye amannyo gonna gakuwedde mu kamwa omwana gwolina wa myaka 5. Tukyasobola kumutegeera, yakutegeerera. Kiba abakadde baffe bawasanga bato abaana ne bavaamu ng'omuzeeyi akuba omusajja omukulu n'amukuba emigo n'atereera. Saba Allah atukwatireko. Ate essaawa zino ebintu byakyuka. Tufiira ku myaka emeka egiriwo? Myaka 4 gy'emyaka kati egifa. Era buli abantu betuziika. Juzi naziise mukwano gwange, Allah amusaasire mu Kabuli. Naye yalese omwana omuto asembayo obuto mwaka gumu. Asinga obukulu ali myaka 10. Kati yaba omusiiba ogwo. Waliwo omulala gwe twaziika mukwano gwange essiro nkaawo. Yaleka omwana omukulu myaka 6. Asembayo obuto ayonka. Kati abaana abo bagenda okukula badde mu maali ya kitaabwe batandika ogiddukanya nga yaggwawo dda. Gwe musiiba oguliwo mu kuzaala leeti. Mwe abakyali wano abavubuka wawe yaŋŋamba nti tulinda Museveni aveeko tuwabe. Oyo ali awo, Allah akusaasire watalivaako. Kati wooli musooka. Mwine eŋŋombe ezammwe, please. Wasanga okyali, zaala ng'okyali, ekintu okiveemu. Ne mulimu abakazi bali wano myaka ali mu 5 naye anoonya baana. Muwala waazaala naye azaala. N'osanga omwana nga beegoba nani? Nina abaana bensomese, ono kojja, ono mutabani, bonna sayizi zeemu. Kojja, ono amuyita kojja, ono bwana myaka gyegimu. Muwalawo ali muleeba asindika mwana, naawe oli mulago osindika ki? Lwaki tozaala mangu okiveemu? Saba Allah atukwatireko. Abali wano abawala nga mutuuse, omwana n'otuuka mu yunivasite tonnaba kufunako muntu yenna akugambako nti munnaye tugende mu bufumbo, oba oliko ekizibu, weetaaga tahajjudi. Tahajjudi. Saba Allah atusaasire. Mufumbirwe nga muli bato, muwase nga mukyali. Nabbi yewe yaweza myaka 25 ekintu n'akola atya? Akiva. N'awasa. N'azaala abaana 7 kintu n'akita. Abakazi be bonna tebaddamu kuzaala. Najja kuleka ebikemo kuki? N'olw'ensonga eyo mu abasajja abafumbo muwulirize bino. Bali abavubuka mbamazi, saba Allah abasaasire. Buli muvubuka saba Allah akwatireko ofune omukyala. Bannange abavubuka muweze kano nako nkambalirize. Gye tulaga abakazi bagenda baggwaawo. Abawala abali wano gye tulaga abasajja baggwaawo. Tusigazza ki? Bayaaye. Olaba omukazi ali wano bamutimbye ali mu jiribaabu
bajja kusiba ekintu okutuusa ewaka. Wawe seeka wange yakaaba amaziga okutuuka ewaka akomawo olweggulo yasanga omuwala ayambadde akantu muno sleeveless akubye akantu bwekati ali wabweru awuliriza music nakulomakubanna okuddayo ewaabwe ne bamugamba gwayita omulaba lwaki teweetegereza guma n'ekintu kyo. Kati abakazi abatuufu kubanga kati wuliriza abaana abaliwo ba haramu bali mu kuzaala ba haramu n'oli naye azaala aba haramu ojja genda okusanga nga gwe olwawo okuwasa ogenda okusanga abakazi abatuufu bakoze eki. Essaawa zino kambabuulire buli yenna alimu ku mwaka gwo gwe baakuzanga mulimu ka 00 oyina ekizibu. 2000, 2006, 2001, 2000, 2000 sabala tusaasire. Waliwo question ki? Buli mwana yenna ali mu ka 2000 ako aliko obulemu. 80% tebategerekeka. Kati oba bano ba 2000 kati banaatuuka mu 3000 kinaaba kitya? Era abagenda okuwasiza mu 3000 simanyi 3001 3002 oba olaba 2000 bizibu bizibu. Omukazi naayita ku booda nga wallahi akunamidde ensi tafaayo mbw alaba yakola ki? Oba mulembe guli weegutyo muganye okuwasa mu 3000 bigenda kubeera bitya? Saba Allah tukwatireko mwabawala oba muganye mu 2000 onojjawo omusajja bano abambala empale zonna ziringa zebagize bati nayambala empale nga temutuuka. Ze neewuunya empale zammwe ezo zikacupa muzijjamu mutya? Wowe yaŋŋamba nti bateekamu akaveera ng'agijjamu n'otwala mukoddomi ku buko naye ng'ali mu kacupa agenze kulaba nazaala we. Aba 2000 kati yanguwa nga 2000 ono oba akyaliko kalekale ne mu 3000 bigenda kuba biki? Ebigambo byange nze mbibagambye. Abafumbo muwulirize ensonga 5 n'eno 5. Mukyalawo akubanja ebintu bingi n'ensonga 5 azikubanja. Number 1, omukyala oyo akubanja okumugabirira okumuliisa. Annafaka olina okuliisa mukyalawo. Otamuliisa abasajja abali wano wallahi Allah atusaasire nga nange mwendi tulese obuvunaanyizibwa bw'okuliisa amaki? Amaka. Bani abali mu kuliisa kati amaka? Wa boda boda, wa bbuca ya nnyama. Omukazi tumugulira ku nnyama kati yagende wa bbuca maani namba 2 bamuyita namba 2 oba kati yamuwa ku nnyama amukubira ku ssimu njagala kulya ku nnyama yitayokko. Ate n'osanga omusajja waleseewo sente za mukene n'osanga ennyama olweggulo n'olya ne weebaka. Basajja Allah tusaasire. Omukazi oyo senga anaagenda mu haramu. Mukyala wa Nabbi Ayubu alayhi salam, Nabbi Ayubu Allah yamugezesa. Wallahi mukyala we Rahma yatuuka ekiseera ng'emmere ebuze, ekyokulya kibuze. Mukyala kiki yakola? Yagenda kutunda nviiri ne bamusalako enviiri ze. Ne Nabbi Ayubu alayhi salam yali mu mbeera ya buzibu naye nga tasobola kulya kantu konna okuggyako ng'abuuzizza. Yabuuza omukyala wallahi nga amaze ennaku 3 talya, naye bamuleetera emmere. Abuuza omukyala Rahma, mukyala we, emmere ogijjeewa? N'amugamba emmere ogijjeewa? N'akambuwala
omukyala n'agonda n'amugamba nsonyiwa, nagenza okulaba ng'ogenda kufa n'entunda enviiri. Nabbi Ayubu yagamba sigenda kulya mmere. N'agamba mukyala gwe, insha Allah we ndiwona ngenda kukuba kibooko 10. Kuleeta haramu wa era Allah subhanahu wa ta'ala bagamba we yabaddiza obulamu yalina okutuukiriza nadhiri gye yeetema. Allah n'amugamba gituukirize atya? Yamugamba gatta bu kibooko 10 obukuba omukazi omulundi gumu ojjewo nadhiri. Niraba omukazi ogwo aga sijja kugirya, nayongerako n'okugamba nja kukuba. Naye kati ffe abakazi be batuliisa, ffe tetukyakola ki? Omukazi si yalina okuliisa amaka. Ani alina okuliisa amaka? Gwe. Ate abantu baliisi okusinziira ku busobozi bwo. Nammwe abakyala ntunuulira nze ndi seeka, sikola, ntambula mu ddaawa buli kaseera. Onsaba ebibumba ebibumba nzijjewo. Nammwe mufunemu ekisa. Bwe mba ndeese doodo tulye ffenna. Naye mwe abasajja mulina omuze mu woteeri olya nnyama. Seeka wange omu yaŋŋamba nti mu woteeri w'olyanga ennyama make sure nti waka waleseeyo ki? Wolaba nga waleseeyo bijanjaalo wadde olina ssente ziri ennyama, gamba nti kiki? Struggle, tuli mu struggle ya munno, yali mu struggle yakulya bijanjaalo, ng'oli mu struggle yakulya nnyama. Mwenna mubeere mu struggle. N'olwensonga y'abasajja abali wano, please mukyalawo muliisi. Soba Allah tusaasire. Abakyala abali awo njagala kubuuza nga bbawo yali akuguliddeko Rolex, wanika omukono baabo mu 2 ndowooza obalaba abamu batya na butiimu, wanika omukono tebatulaba toswalira wano. Naye nga baami bakazi wallahi basajja mwe Allah abasaasire, abakazi abo tebeetaaga bingi. Omukazi gamba mu wiiki insha Allah nja kumukolerangayo ka surprise, muliiseeko ebintu ebyaki. W'omukazi yagendako ku mbaga ne baleeta keeki zino ze basala, omukazi yagwa mu keeki yonna n'agiyoola n'ayiwa mu kaveera, n'agamba sikirabangako kino bannange. Nga terabanga ku ki? Bannange keeki eyo yasene mmeka? Toyinza kuzeesondamu okoleyo kapate omwaka guweddeko ogisale. Annafaka mukyala omuliisi abeere nga tayinaawo kirala, nga ne wovaawo n'ofa. Ekisooka mu bwongo, musajja kyagenda okuddamu okugula ennyama. Saba Allah tusaasire. Ensonga ey'okubiri njagala kuva wano, gwe omukazi akubanja okumuzimbira ennyumba, okulaba nti asula bulungi. Awo saagala kwogerawo nnyo kubanga nange nsula bubi ya Rabbi. Saba Allah tusaasire. Mwanike emikono twesabire ku ddwa. Saba Allah tusaasire. Aye Allah tukwegayira omusaasizo w'ekisa ekingi. Buli musiraamu yenna ali wano nga talina maka, saba Allah omumalire. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, saadatu dunya 3. Okwesiima kw'ensi kuno kuli mu bintu bimeka? Kasita oba nga tobiyina ensi ekusaze. Nabbi yagamba almaskanatun wasi'a, okuba n'ennyumba engazi. Saba Allah agituwe ya Rabbi. Neffe leero tusulanga enkoko zisula wano, ebidomola bisula wano. Saba Allah atutaase ya Rabbi. Baseeka amaka, ebirowoozo bye byonna bannange oba n'amaka amagazi kirungi. Omusajja ayinza okujja nga akubanja ennyumba teriiko mulyango mmanju, atabukidde awo aleese poliisi, oyitawa? N'ennyumba webanga zinabbi kyagambye ennyumba engazi, osobola okwezesa omulyango gwawa? Temulabanga imaamu wange omu gwe baali babanja, masigiri ye eriko omulyango mu maaso nga bagugudde,
omusiraamu amubanja ajja n'agamba oyo si imaamu nti ye alhamdulillah kasita yatusaaziza ate nze ngenda okusembayo imaamu we yawulira nti waliwo amubanja abasiraamu yabaleka ku sujuudu n'ayita eyo n'adduka abakubanga tewali mulyango gwa maaso tusaba Allah atuweke ennyumba engazi ng'olina woobetera ki oyagala kuwummulamu obwana buli awo abaana balaba firimu gweoyagala kweba batumbiza naye buli wobeera n'ennyumba engazi obeerako n'emirembe olina ekisenge kyo kyova abasajja abazungu bakoppa nabbi bagiyita batya musajja gyasula bedroom sekanyambaako wonsinga oluzungu master bedroom masha Allah nze mbale sikamanyi kuba nsigiyina saba Allah azituwe ya rabbi wova ku master bedroom eddako abaana be basula bayitawo batya children's bedroom ekiganye nga tukiteekawo awo si wamu abagenyi we basula visitors bedroom ennyumba etegaziye kati wano mu ddiiro bayitawo batya sitting room neki ne dining tulaba nti ebintu binyuma waliwo amaka ge batwalako emunyonyo okusoma edduwa naye twali muli nga tukuba takibiira Allahu akbar nga buli kimu kyotunulako kitegeke naye kati embooza gwe bedroom masters bedroom eryawo children's bedroom eryawo visitors bedroom eryawo dining room eryawo sitting room eryawo n'ebiyigo biryawo saba Allah tusaasira ya rabbi omukyala nga toyinaawo nawo weweetaayiza oyagala kwambala abaana bali awo abakazi mubafunire ennyumba ki ya Allah tusaba otutaasa obwavu wallahi kinyuma ne mukyazi omugenyi wallahi omukazi n'omugamba kati gendako ewa maama wo wali abaana ne basule waneiba saba Allah tusaasire ya rabbi kali buli musiraamu yenna ali wano lwana nabbi yagamba ennyumba engazi wallahi ofuna emirembe omukazi oyo ayagala ennyumba emuweesa ekiki nyaseeka wange yafunye ennyumba naye buli omu obedde agamba at least ennyumba emusaana wallahi seeka tubonaabona ffe bamaseeka mulaba wano kututimba ku bipande seeka naye ng'otuuka bwe tuva olowooza nkoko ze zisulawo oyagala kunaaba neibaali mu kinaabiro toyire tumukozeseemu kati gwova ku muzikiti nga gwomaze okwekolako buli kimu wojjawo nga haji ekutta neiba gyali byalayini biswaza saba Allah atuweka ennyumba kati omukazi akubanja ennyumba era mwe abakazi temukoowa ate abakazi nga babanjizza ogizimba buli wobawe bakabooti taata w'abaana oyinza okufiira wano nga tuli mu muziko mujjukize buli kaseera ate nze nyina ekintu kye nalabye Uganda eno yo yatabuse kyetuba tukola tukolewo kagundi babuyita batya busaako tugambe nti buli mwezi leetayo emitwalo 10 none 10 neno 10 tuweze milioni 5 kati ezo tuziwe mu staafu genda ogule poloti omwaka guyinza okuggwaako e Kampala abantu bakola hijja za saako tukyasobola kugula milioni 5 ttaka ozijjawo pozinga obbye bubbi kati fe abasomesa ogwo omwezi gugenda okuggwaako dayirekita n'abayita n'abatuuza mugume nadaffe bamaseeka asoma aya inna allaha ma aswabirin mugumiikirize muli ku ddaawa nabbi yabonaabona onoozimba ddi naye senga mukola saako kano akasente we kajja n'okateekawo wallahi tujja kuzimba amayumba tuve mu biki pangisa wallahi ekipangisa kibi nze nagamba ekipangisa adhaabu ne bakubanja omwezi wallahi oddayo saawa 5 za kiro nga landiroodi akoze eki ate senga landiroodi aba asulaawo okeera ku makya 12 swe nga wafulumya edde olinga kanyonyi okomawo 5 nga yeebase
kati wali kulinda lumu n'atuulaawo paka 5 togenda kwebaka. Waliwo abala ebintu babisuula wabweru. Ddaba omukazi w'abandi gwe wajja ewaka waabwe nga yeebaka bakwate ebintu babisuulewa myezi emeka? Tebinyuma. Omukazi teyeetaaga kubeera mu muzigo. Ezo figi ezo tezeetaaga muzigo. Saba Allah abasaasire ya Rabbi. Omwana w'abandi omujje mu nnyumba omutwala mu kipangisa. Ensonga eyokusatu, omukazi oyo akubanja okumwambaza. Mukyala we alina okwambala. Kyova Nabbi yatambulanga ne bakyala be kubanga yabambaza. Mwe temwagala kutambula nabo. Era mu semina omukazi yazze ne bbaawe wanika omukono. Kati aba mikono 1 2 aba naye nga muŋŋambye abafumbo muli bangi. Wamugambye genda yogira onkwatira ekifo kubanga naye omulaba akuswaza. Saba Allah tusaasire. Yambaza omukazi wallahi nga buli amuyitako agamba alhamdulillah Khadija oli bulungi naye ng'ewaka muli mu kulya bijanjaalo. Ne wallahi abakazi abo alina jiribaabu emu gye wamugulira gy'asaalira mu Idil Adha yezaala ki? Abasiraamu abali wano engoye z'abakyala za layisi. Kolanga bw'oti okugulira abakazi engoye. Genda ku musaala gwo funa we batunda engoye. Teekangayokko 1,000, 2, 3, 5 mashallah lumpi. Wallahi omukazi agenda kufumba. N'abakazi sawa zino tebakyafumba bafumbira kumpi na miggo. Naye omukazi omuleetedde ekiteete kya 5,000 enkyasaala ejjuma ayingire mu masjidi yajja n'okusookamu nga wallahi ayambadde buki. Ate naddala waliwo gurupu y'abasiraamu etulimu muno sijja kujoogera naye wotunula ku bakazi baabwe Allahu akbar. Mujje ne masomero ebyafaayo by'abasahaba. Umaru ekanzu yalimu ebiraka 15 eyange erimu 15. Abakazi bali tebayambalanga nnyo. Guno mulembe mulala basiraamu Allah tusaasire. Mukyala we alina okwambala buki bulungi. Naye abakazi genda mu byalo osanga ajjidde mu t-shirt ye NRM ayesibyeko n'akakaaya Allahu akbar ali mu t-shirt ye NRM kuliko ne Museveni azze kusaala mukyala wattu. Era fe abasaaza mu byalo wallahi osanga abakazi n'ogamba ye Allah abasaasire ng'ali mu siripu emu ya bulu endala ya red azze kusaala. Mukyala waani seeko yalina ekirevu. Nze wabwe yaŋŋamba nze obutabuliigi saagala muyisa bubi abakazi tabuliigi. Naye nga abatabuliigi mwe mulina okuyisa obulungi abaki? Abakazi bambale bulungi. Omukazi wayambala jiribaabu ey'emitwalo 5 wegaba weegali zimuteekemu otambule naye nga wallahi ennakaloka waliwo omusomesa seeka naye annyumira nnyo ng'atambula ne mukyala we famire eri ensanyusa. Imaamu weeyo sayidi z'ebuduude ne wallahi batambula awo n'ogamba alhamdulillah. Omusajja ali very smart ne mukyala we very smart n'obwana nabo very smart. Naye abafu gwe kanzu eyo yeegubye mukazi wo bulu abaana n'olaba famire ng'etambula n'ogamba Allah gisaasire. Abakazi mu bwambazi. Ekyokuna saba Allah atukwatire. Ekyokuna omukazi kyakubanja. Omukazi akubanja okulabirira famire ye. Famire ye. Mu abasajja abali wano maama wa mukyala wo taata wa mukyala wo woba olina obusobozi. Nina mukwano gwange avuga takisi naye twali tugenda naŋŋamba akagambo paka ne kaakati kakyandi mutwe. Yaŋŋamba woogenda ebuko ne bakufumbira ennyama manya toyina makulu. Omuko oyina kulya ki? We bakufumbira ennyama manya bagyesonzera bwesonzi ku nkoko eziri awo bakufumbira ennyama. Naŋŋamba akagambo kano nako mukawulirize. Naŋŋamba wiiki teggwako
nga nazaalawo talabyeyo ka message at least ak'emitwalo 2 gira bwoti musindikireyo tomukubya na simu sindikira akasente ako wonogenda ku buko bagenda kuwa respect at least nazaala ajja genda yewola enkoko agikuleetere ne wallahi mumuyina eŋŋombo y'Abaganda okusanga nazaala nsanga ki nazaalawo nze nazaala wange yafa naye namusitula bwe nti manyi bateeso ne baŋŋamba stagafirullah ne mbagafire tulina buko obusi buko nazaalawo musitula maama wo ne nazaala ali eri omanyi sheitaani eno mbi ono mulamu nabbi gwe yakugamba mubeere wala omusanga ali wano ate ono omuyita otya oyo mulamu wange ate oli nazaala nera bwe wa nazaala wange olaba ono wookubiri ambeera wala ne muganda no jangu tutuule wano oli maama va ku bino ebyekiganda bya kideeso bya kigo obuko essaawa zino butegeere ye mulamu wo ye muko oyo mudduke nabbi yagamba alhamu lmaut olwo lumbe nazaalawo akubeere wano naye wallahi mukyala toyagala maama we toyagala maama we ovuma maama we osooza maama we omusanga ku kkuba omuvuma oli mwana nabaki nya kyembuuza ku yidi yasindikiddeko nazaala we yidi wanika omukono tukulaba ensi yonna oli ku neeti bakulaba abasiraamu balabe baabo abataasindikidde kuba nazaala ki mwasoze ennyama wadde okusindikira ku nazaala kiro y'ennyama nti nazaala wanzaalira omukyala ndabirira bulungi kiro y'ennyama yiiyo okiyita kyangu okukuza omuwala oyo ku mulembe guno okukuza omuwala bamaama be bamanyi ebizibu by'abawala abo ne nazaalawo talyangako na mutwalo talina na lugoye lwo nazaala saba Allah atusaasire ekyokutaano mbaveeko njagala kuva wano omukyala oyo akubanja okumusomesa eddiini ekyakikubanja yaumul qiyama togenda kuyingira jjana nabbi yagamba nti omusajja yenna tagenda kulaba ku jjana ya Allah okujjako abakazi bana nga bakuli maaso kasita omwana aba abulako olina omunoonya aba asooka mukyalawo owookubiri maamawo owookusatu sisitawo owookuna muwalaawo abo nga tebalabye ejjana naawe togiina naye abakyala bali awo mpiteyo omw atusomera alifaati owulya gairi magazubi alayhim wala zaalina tezirya Aisha radiyallahu anha nabbi yamusomesa n'agamba mulekedde ekitundu ky'eddiini Aisha nga hadithi esooka Aisha kiki Aisha kyova basahaba bafunangamu obutakkaanya baddukanga wani wa Aisha n'abasomesa nosanga omusiraamu aga seka nfunirayo hafidha kyala hafidha goli hafidhu era mwagala biwedde Allah tusaase omukyala mutuuzi wadde kizibu okusomesa omukazi kiki kirimu eggumba kubanga omusomesa ali mu WhatsApp omusomesa ali kubirana mukuba oluyi kale kubanga agenda kuleetera ebizibu kiyama mugambe nsaaliramu tomugambira mu baana mudde mu kisenge mugambe aja ti nsaaliramu eswala tulabe naye ogenda omuganga naawe eyiyekoze eki sabala tusaasire omukazi akusaaliremu wallahi yaumul qiyama agenda kujjanga eswala nfu agambe Allah musajja yono gwasookerwako okuyitibwa nga tebannayita taata we olina okulaba ddiini y'omukyala eyimiridde etya omukyala amanye eddwa eyingira mu ttooyi omukyala amanye eddwa eva mu ttooyi eddwa mugulire akatabo kale oba tosobola gula akatabo okateekewo ak'esswala naye kati mmwe kye mukola muli evulugu gwe muyina okwata seeka mutebi
omuganseeka ku muzikiti gwaffe jangu osomesa abakazi ki nange seeke musaayi gutambula emisuwa tegiriiwo gigi nange ndi muntu nga ntandika kusomesa alifu ba nyina seeka wange yabakwatanga n'amalokoli evaano kaafu eva wano mukyala w'abaana amukutte ki atereeza kaafu ebivaamu kuzaala baana byebyo byemukoze nze dalasa z'abakazi era nzija mu zino naye zisobola oli bakuleetera omukazi omumusomesa ng'asinga owuwa emirundi nga 10 osomesa wootunulako oti tunula wano alifu naye ng'amaaso allah atusaasire abakazi abo sirina imaani abalina imaani bagire bakola ki naye nze sisobola ate abakazi bagezi wabajja mu ddalasa ayambala neyewunda naye wali bbaawe takola ki kati nga musaanika kulwana ne kaafu asoma kaafu ngambye hau mugenda okugijjayo nga muyinamu omwana kati nga toyagala mukyalawo bamuzaalemu mu danasa somesa mukyalawo waliwo omusiraamu eyo Kampala wallahi nali ku masikiti alidinaawo omusiraamu yajja nga akaaba amaziga wayiseewo emyaka yatwala omuwalimu ewaka kusomesa yafunisa abaana bonna embuto ne maama n'amuteekako seeka atirisigala abaana nene mukyala naye ne maama w'abaana n'amutwaliramu kyova olaba nze ebintu bye nagaana manya ngenze kusaaza tarawuya kusulayo sisobola nze olumala okusaaza tarawuya nga ngenda nayo birimu ebikemu sheekh barakallahu fikum wallahi osoma Kurani mbuli mbadde mpulira nga saagala omale tarawuya egenda okuggwa nga mufunye eki omukazi gyetaaga gwe olaba yemwolera ku gwe ng'omusomesa gwe bbaawe alifu gwe bbaawe kati nze ate si weyemwolera ku gwe omanyi gye biggwera naye weyemwolera ku nze muliro musomesa abaki mwe funa yasaluna genda ku masjid gwofune seeka wakusomesa leero nozikwata omugamba aja ti jangu ati oli musomesa awo eri obedde oli mukunyola kaafu jangu wano alifu ba ta nawe ziba zinywera oba okola muraja sibe kiri ng'oddayo nga bakusomesa endala wakutte 5 nga ntukome wano tolaga nti tomanyi nga ntukome wano tujja kuddamu enkya ng'okomewo waseekawo ng'akongera endala 5 ng'okomawo ng'obeera siniya gayino kaafu nga mutandika ojja genda omwaka okuggwako ng'okoze eki saba Allah akkirize ya Rabbi katukome wano obwongo bwange bukoze eki bukola kasita ngambye ku basajja mwe bakulu bali abakazi balungi nnyo mu nsi muno mu Uganda teriiyo mukazi mwangu wa kufuga nga munnauganda abakyala abo nziramu teriiyo kyangu kyakufuga mu nsi yonna abakazi be tuyina be bakazi abakyasinza okuba abangu osobola okumufuga ne muzaala abaana oyo mukazi wallahi tubalimba ne baguma nafunye omulimu mu Centenary Bank guma bwe genda ofuna ebipapula tebamanyi kubisoma omugamba omulimu nagufunye awagenda kufumbayo emyaka abo bane Uganda olaba omuwakano kasimu kokka wallahi nawulira wallahi nze omusajja anjagala nnyo yangulidde essimu yeewaana ne kana akamapesa kati wona omugulya simaati saba Allah akkirize barakallahu fikum abakazi Allah abakwatireko sijja kutinkula ewammwe mumuli bulungi nnyo ebizibu byammwe shiriki mayembe masabo mwetereeze saba Allah atukwatireko bannange amannya nsigadde Mutebi Ismail wawe seeka wange ajja lecturer wano Sheikh addako musomesa wano alhamdulillah nange mbadde muyiziwa era nkyali wano
nakomyewo okusoma sharia masters wano wennyini. Munsabire Allah nkwatireko kubanga kakadde kamu emitwalo 8 sina gye ngenda kukola ki naye Allah omunene akola ki waali. Nammwe mbasaba muddeyo musome. Yunivasite yaffe eno weeri, abaana bammwe mbaleete. Yunivasite eno ekuuma bulungi abaki abaana. Wallahi namaze wano emyaka 3 kino nkirayira siinaako muwala gwe nafunyeeko wano. Ndayira Allah emyaka emeka tosobola kufuna wano mukyala. Era abaana bammwe babeera ki ne kati okwata omwana n'omutwala mu yunivasite nga bizibu. Muwagire eyammwe, twagala abaana gwe senior 6 wamaze jangu wano. Omusajja Idi Amin Dada yatuterawo ekintu kino naffe tuwekole ki tweyagala. Saba Allah tukwatireko. Nina akasomero kange eyo kasomesa Qur'an. Nja kusaba omwana ono jangu osome mu Qur'an aya nga 5 insha Allah. Mutabani wange natambuddeko naye nga mukama wange watambudde n'omuyizi we, nange ntambuddeko n'owange. Eddakiika zino ezisigaddeyo kabasomere mu Qur'an nga nange wennyo ku maki ku mazzi. Naye muli bakodo nnyo, temufuuwana kuseeka sente. Allah abasaasire obukodo bwe muyina. Assalamu alaikum. Yamaze okusoma? Barakallahu. Ebibuuzo.